Kambuzeeko. Yesu si muzimu. Wali abeera ku njuzaani. Abasamize bennyini bebrandingako ekibi. Olw'obutakola ki? Olw'obutamanya. Batya. Balaga ensi nti bo be bakola ebibi. Ekitali kituufu. Bajjajjaffe omusingi gwe baategekerako kigambo kusamira nti kusamize. Essabo mwe musabirwa emyoyo n'omutonzi. Okitegeera. Kati bo baabikyusa. Ibwe buzibu obuliwo era bwe bwankozesa foundation eno okuddamu okusomesa n'abaana abato abagenda okusamira. Bategeere nti okusamira si kusaddaaka. Okusamira si kukola bikolobero. Okusamira si kuloga bantu. Okusamira si kubuza bitonde birala mirembe. Kuba gwe omuntu ku nsi kuno tolina buyinza ku kitonde kyonna. Niwe kaba kamunyeera okalaba n'okanyiga n'okatta. Oba okoze musango kuba Katonda yakatonda fe a purpose. Etegeeza oli waakola ekintu oba omuntu akoze ekintu. Ogamba gundi onkoze ekisobi kino kankugendere w'omusamize aba agenze wa musitulamize. Aba agenze kusitulamuze. Oli waba akoze ekibi tekitegeeza nti nawe kola kibi. Mba mwenkanankana. Oli bw'aba akoze ekibi nga abasamize abeerufu tweteeka ku kataita abeerufu okweyawula ku balala. Ffe nga abasamize abeerufu oli bw'akola ekibi mulage nti gwe oli mwerufu tojja kumudiza kibi kyakoze eki kyakukoze wabula obirekera emyoyo n'omutonzi bajja kulamula. Missionary omuntu azina ne mission. Nekigendera ne mission. Kakati kyova olaba otuuka ku zebra crossing ne bagamba nti zebra crossing lwaki si people crossing because you were zebras. Ba mission yawe abakyusa ntegeera. Okitegeera? Nokweyongera kubanga omuntu essaawa netunula mu mukaaga ne bagamba nze 12. Why? Nga tezitunudde mu mukaaga. Balinenge ebintu bingi bye bajja okuzanyira ku bwongo bw'omuddugavu okukyusa entegeera yo n'okutegeera ko. Netunula bunja ne bakugamba ezo 10. Ezo 10. Naye nga eba 10. Ebeera nnya. Ebintu bingi byotunuulira ne bakugamba nti batuleta universities mbuuliraako wano ba professor bafulumya mu university asobola otukolerayo ka piki oba kale asobola ofulumyayo eddagala pharmaceuticals ze bakoze bukyabasoma eziwonya endwadde nga 5-6. Aba wano oba kusomesa busomese obikola ne biva mu ggwe. Bo baatwagala nnyo bambi ne batuletera Katonda. Ne batuletera Bible Katonda. Lwaki tebatuletera ku magezi agakola ennyonyi mu kutwagala ennyo. Olowooza lwaki baatwagaliza nnyo ogutabo ogwo okusinga ebitabo biri ebibayamba okutabula chemicals n'okukola ebyenjawulo mu mawanga gaabwe. Like ebitabo babiteeka eri mu university. Singa ebitabo ebyo byalimu Katonda ng'alina amaanyi n'obuyinza omuzungu teyandi bituleetedde. Mutaasa Foundation. Ekigendererwa kyayo kyali ki? Ekigendererwa kya Mutaasa Foundation kwe kusitula embeera z'abasamize okuvaayo mu kwenyooma. Kagamba omuntu asamira nga yategedde nti kino kyayingiddemu kyakubeera obutaba na mirembe. Okitegeera. Foundation eno esomesa abantu nti bwe muba musamidde ne museemize ne mukola ebyo ebituufu. Mulina okuba obuki obulungi. N'ekirala okusamira si mulimu. Bw'oba osamidde eyo nzikiriza believe ensembe z'amaanyi ga bajjajjaabo olina okubaako n'emirimu gy'okola ki gy'okola emirala jjajjaawo mwana ayisiza omukisa osobola okuba obuki obulungi. Ekirala n'okubuulira abantu baffe bave mu ndowooza erowooza nti waliwo okufuna ssente okw'obwereere nti gendo wange ejjembe weebaka ojjako era kumakya nga ssente ziri awo. Sente bazozaamu abasamize bibamazeewo abantu balowoleza mu spirituality nga tebalina kumanya kola ki kumala teriyo agenda kuwa sente za bwereere okusamira kutereeza maanyi na mikisa gyaffe jjajja n'akuteramu omukisa mu byokoze mwe muva sente z'ofuna ne zisobola okuyamba. Nze ndi musamize naye gw'omanyi nga teri mulimu gwe sikoze mu nsi muno.
Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeera tubawa updates ez'enjawulo, analysis ne life stories ez'abantu abasukulumuko mu society yaffe bosobola okubeera ng'oyigirako mu ngeri emu oba endala. Olunaku olwaleero ndina omukulu Mutaasa owa Mutaasa Foundation, ngenda musaba ababuuzeeko then tutandikiraawo n'okumanya ekigendererwa kiki ekituleese okukola sheeno. Mukulu babuuzeeko. Muli mutya nno bassebo ne bannyabo abatuwuliriza? Obamazi bajjeeko omukono. Mutaasa Foundation erinnya lyo livuga naye atulaba kuba ku buli mukutu mu media wabeerawo omulabi omupya. Nja kukusaba katono omusunireko gwani era kaŋŋambe gwani ojja kuki expandinga mu kunnyonnyola. Mutaasa amannya agange oba erinnya eryange kuba amannya gaba ga Kabaka. Nze Kasiko Mutaasa. Era nga ndi musajja munyolo. Naye yakulira mu mawanga abiri, Busoga okusingira ddala Busoga ne Buganda endeze. Ate nemba nga ndi mutuuze mu Busoga ne mu Buganda. Ne Bunyolo ewaffe bampayo ettaka naye sinnaba kuzimbayo. Tonnatuulayo. Sinnaba tuulayo. Naye nga ndi musajja munyolo. Yava e Bunyolo bajjajjaffe batugamba baava Bunyolo, bakitaffe bagamba tuli Banyolo era tuli Banyolo ddala. Naye tukulidde mu Busoga ne mu Buganda. Maama wange mukyala Musoga. Kasiko Mutaasa nze omuvubuka akuze nga njagala nnyo okuba obulungi kyekisookera ddala. Era ekyali kigenda okunneemya obusamize kukitegeera nti abasamize bo balina kubeerawo awo nga tebali bulungi. Naye ate kyannyamba nnyo okudiscoveringa ekituufu nti abo abasamira ne bataba bulungi be baba basamiridde mu kikolimo. Mu kikolimo baba basamiridde mu kikolimo. Era Mukama n'annyamba ne nnoonya amagezi ekikolimo ekyo tukijjawo tutya. Bayidawe kanjogereko katono. Gwe wenna asamira ali eyo omanyira nti osamirira mu kikolimo. Kwe kubeera nga obusamize bwo bulimu okuyuwa omusaayi, obusamize bwo bulimu emikolo egyatwekisize. Tweke eno tulina bye tulina okukola teri emulala alina bimanyako. Kweganzika ku bakyala kukweganzikako n'ebikolwa ebirala ebifaanana ng'ebyo. Kitegeeza nti osamiridde mu kikolimo era ogenda kubonaabona obulamu bwo bwonna. Obusamize kitegeeza kusaaki mize. Kati bw'oseemize ate tositula misitule. Buli lw'ogisitula ekikolimo kiri kikola ki? Kikwambala. Omanyi ogambye oli musajja musamize. Abatulaba omukulu w'omutuukako. Yes, nga munnamawulire osobola okuba obadde otegedde. But ekifaananyi ekirabika era mbadde ngenda kubuuza. Ekifaananyi abasamize bulijjo kye basiiga. Nti omuntu ono yesiba mbugo, omuntu ono aba atiisa, omuntu ono aba bubi. Tanaaba. Gwe ekifaananyi kyo kiraba nnyo. Mulimu omunene ogwanziguzaawo foundation. Okuddamu okusomesa abantu abayingira okusamira n'abaasamira nti obwongo bwabwe bwe bwalwala. Omuntu asamidde kitegeeza yaba ategedde jjajjaawe mu butuufu, yaba aba blessed okusinga atakoze eki atasamidde, yaba abikkulirwa ebiribaawo n'ebyaliwo, aba mugezi nnyo okusinga ku balala. Kijja kitya nga gwatanaaba? Kitegeeza okyaliko ki amabanja. Kijja kitya nga gwasabiriza? Kitegeeza weeyita omusamize naye ataategeera kusamira kyeki. Ataakola kituufu kyoteekeddwa kola ki? Kukola. Era twajja okuzuukusa mindset z'Abannayuganda okubategeeza nti omuntu okusamira eyo mpuliziganya ddala wakati wo ggwe ne bajjajjaabo abaakusookawo wamu n'omutonzi. Era kisobola okukyusa buli kimu mu bulamu bwo naye nga ogoberedde emitendera emiki emituufu. Naye nno kankubuulire, olowooza leero wakyaliwo abasamize? Leero waliwo basitulamize. Abasitulamize? Osobola okukinnyonnyolako lwaki tugamba basitulamize? Lwaki tugamba basitulamize nti omuntu bw'agendayo mu kifo eky'omuntu oyo muyamba okussa emize
ate basitula misitule. Omusamize alina kusamize. Kusamize woba obadde mubbi n'ovaamu obubbi, woba obadde mwenzi n'ovaamu obwenzi, bw'oba obadde mulogo n'ovaamu obulogo, emize gyonna n'ogissa n'oggulira emyoyo emirungi egy'abajjajjaabo ne gikusemberera. N'omutonzi n'akusemberera kuba oba okola ebikolwa ebisembeza Katonda wo. Kakati omusitulamize bebo ngenze kuloga ositudde omuze. Kuba gwe gwologa si gwe ategeka embeera y'omuntu gy'alina okola ki okubeeramu. Nze lwaki neyagalidde mu kusamira nti nze nasse emize. Tojja wange mbutuloge nze siroga sitta. Kwegamba sikola kintu kyonna kikosa kitonde kirala. Atulaba ajja kuwulira buli wawulira nti omwana yabuze yasaddaakiddwa yakoze eki munoonyeewo omusamize ekyalo ne kinoonyeewo omusamize wadde dogera ogambye nti ebintu by'okusaddaaka ebyo njagala otuukewo nnyawo kuba kati ate binaki obubaka bwenfunye obupya abasamize bennyini bebrandingako ekibi olw'obutakola ki olw'obutamanya batya balaga ensi nti bo be bakola ebibi ekitali kituufu. Bajjajjaffe omusingi gwe baategekerako kigambo kusamira nti kusamize essabo mwe musabirwa emyoyo n'omutonzi. Okitegeera kati bo baabikyusa bwe buzibu obuliwo era bwe bwankozesa foundation eno okuddamu okusomesa n'abaana abato abagenda okusamira bategeere nti okusamira si kusaddaaka, okusamira si kukola bikolobero, okusamira si kuloga bantu, okusamira si kubuza bitonde birala mirembe. Kuba gwe omuntu ku nsi kuno tolina buyinza ku kitonde kyonna. Niwe kaba kamunyeera okalaba n'okanyiga n'okatta oba okoze musango kuba Katonda yakatonda ffe purpose. Etegeeza oli waakola ekintu oba omuntu akoze ekintu ogamba gundi onkoze ekisobi kino kankugendere w'omusamize aba agenze wa musitulamize aba agenze kusitulamuze. Oli waba akoze ekibi tekitegeeza nti naawe kola kibi. Mba mwenkanankana. Oli bw'aba akoze ekibi ffe ng'abasamize abeerufu tweteeka ku kataita abeerufu okweyawula ku balala. Ffe ng'abasamize abeerufu oli bw'akola ekibi mulage nti gwe oli mwerufu tojja kumuddiza kibi kyakoze eki kyakukoze wabula obirekere emyoyo n'omutonzi bajja kulamula wakati wammwe nga bo bwe baba bakoze eki omutonzi alamula okusinza bw'aba ayagadde. Abantu beeyisa bubi ku nsi kuno abamu ne beeyisa obulungi ku nsi kuno ne balowooza nti obulamuzi bulibeerawo nga bavudde mu nsi. Nedda. Bw'oba obadde mulogo ng'obonyaabonya abaana ba banno eddogero lijja tuuka ekiseera likulamule ng'okyalina ku nsi kuno singa omaze kufa kugenda wa Katonda. Ebikolwa byaffe bitulamulira ddala ku nsi kuno nga kwe tuli okugeza. Abantu bazadde abaana bangi awaka ne babatendeka naye bw'oba n'omwana nga tewamutendeka bulungi avuma abantu ayombesa abantu ku kyala akola ki oli oluba okujja bw'ati okubuuza nti mbuzaako ewaggondi nti wanawo omuwala avuma abantu eyo olwedi taaga aba agitaaginza oyo waba azze kukwana muwala oyo oba kumutwala aba n'amutwala. Watandika obrandinga omujja mu famire ya gundi gundi abayomba abasezi abali bwe bati ebintu ebyo abantu abamu balina emize nga bababrandingako n'amannya okusinziira ku mize gye bakola ki gye bakola. Ekitegeeza nti ku nsi kuno kyokola gwe omanyi nga lwaki abantu abo bagamba nti basaddaasa abantu basaze bakutte omusawo yasaddaasa omuntu mwe muli bannamawulire mwali mulabyeko omuntu gwe bakutte nga asaddaasa omuntu nga yeeyagaza. Ebiseera ebisinga baba banaku just mindset babigulira bugulizi. Ate nze nsaba bannamawulire mutuyambeko okubanga nammwe mobilizinga abantu okuva mu butategeera n'obutamanya. Omusaayi gw'omuntu tekibulina kyegwongera ku muntu okujjako kuteekako kaasi ekikolimo. Kitegeeza teriiyo ddagala lyonna liyinza kuba nga lina kye likola nga liyise mu musaayi gwa muntu. Teririiyo mu nsi muno. Nze ku bbanga lyemmaze mu spirituality life omuntu yenna akwata ku human sacrifice kitegeeza nti ng'omaze okwambala ekikolimo ekigenda okubonyaabonya abaana n'abazzukulu. Kibi nnyo nnyo. Olaba ne bwe tuba tufiiriddwa mu nnono zaffe kuwuza abantu engeri gye baava ku nnono naye bwe tuba tufiiriddwa ne tugenda ku lumbe bw'okomawo onaaba amaziga togenda mu lubaale wo mukwatamu. Okunaaba amaziga kye bakitya okunaaba amaziga odire olweza n'ebbombo n'ogenda n'onaaba
era bw'omala okunaaba edda nno baakolanga n'ekijjulo ekijjululawo amaziga mu lujja olwo nno n'olyoka osembeera lubaale bw'oba tokoze ebyo n'omusemberamu kwe kuyingiza amaziga mu lubaale oyo nga ne bw'omusaba tasobola kuddamu kuba oba wamuteekamu amaziga wamuteekamu ennaku ekitegeeza nti lubaale owaffe oba obwamwoyo spirituality eyaffe terina weekwataganira ate na musaayi gwa muntu kati olaba nga twagenze mu kusamira okutuufu ne weeba mbuzi ne weeba nkoko ne weeba nte tekkirizibwa salibwa mu lubaale direct wabula bafumba bijjulo ne batwala kati abaleero osanga basalira mu masaba omusaayi bakola ki ebintu bakola ki bava ku nnono yaabyo edda ng'ensi tennaba kusobya lubaale twamuwanga bijjulo kyotafumba kulya tosobola kiwa lubaale era ndikutegeeza nti etteeka ly'obuwangwa ligamba nti kyotagenda kulya tokitta ano omuntu asobola okugamba leeta embuzi tugisale tugyokye ggweyo waliwo akanyomera ako ak'okusirisa naye muba temusirisizza lubaale wabula ggwe oyinza osirisa ekintu kyonna ng'olina ebizibu bingi ne bagamba nti leeta embuzi tugisirise ku lw'ebizibu byebikola ki ebikuliko oba leeta endiga tukole obweyimirize ku lulwo so si kuyingira mu lubaale mu bibbo muki ne musaliramu ki omusaayi ekyo kiba kikyamu katwogere ku foundation Mutaasa Foundation ekigendererwa kyayo kyali ki ekigendererwa kya Mutaasa Foundation kwe kusitula embeera z'abasamize okuvaayo mu kwenyooma nkagamba omuntu asamira nga yategedde nti kino kyayingiddemu kyakubeera butaba na mirembe okitegeera foundation eno esomesa abantu nti bwe muba musamidde ne museemize ne mukola ebyo ebituufu mulina okuba obulungi n'ekirala okusamira si mulimu bw'oba osamidde eyo nzikirizayo believe esembeza amaanyi g'abajjajjaabo olina okubaako n'emirimu gy'okola ki gy'okola emirala jjajjaawo mwana ayisiza omukisa osobola okuba obulungi ekirala n'okubuulira abantu baffe bave mu ndowooza erowooza nti waliwo okufuna ssente okw'obwereere nti genda wange ejjembe weebaka ojjako era ku makya nga ssente ziri awo sente bazoozaamu abasamize bibamazeewo abantu balowooleza mu spirituality nga tebalina kumanya kola ki kumala teriye agenda kuwa ssente za bwereere okusamira kutereeza maanyi na mikisa gyaffe jjajja n'akuteramu omukisa mu byokoze mwe muva ssente z'ofuna ne zisobola okuyamba nze ndi musamize naye gw'omanyi nga teri mulimu gwe sikoze mu nsi muno ate bulijjo ffe tumanyi obusamize mulimu nti era obusamize busobola okufuuka omulimu nga bwo bwe bweyagalidde so si ggwe kubufuula ki mulimu bufuuka butya omulimu kati nga nze nkulaze wano abantu baabano bali mu nkumi na nkumi z'abantu olwo bwatandika okunfuukira ki omulimu naye ng'olwedde nina emirimu ejange ekitegeeza siba na tension kyova olaba leero osanzeewo wano nga waliwo abakuba n'amasimu ne mbagamba mujje ku lwa 6 okitegeera naye singa bwe nafuula omulimu mmanyi nti ate omusajja ngambye ndeeta 2,000 nandigambye aleesa ekyokulya yanguwako yitayitawo mangu wendi okitegeera kwegamba oba ne pressure eyo ey'okuba nga wabufuula mulimu so buno buweereza obusamize buweereza even though buvaamu ki ssente nti omuntu osobola omugamba nti amunange okukolako njagalayo 10,000 ekintu ekyo ngenda kukolera ssente bwe ziti era bw'oba wazimba trust mu bantu ssente abantu bakola ki bazikuwa naye titokina kitwalanga mulimu wabuli lwokitwala omulimu ojja kukola ebitasaanidde kukola ki kukola kubanga mwoba osuubira ki akasente kati nganze Mutaasa nze kuva mu buto bwange nkoze ku mirimu egy'enjawulo nkoze ku mahotero nkoze ku marestaurant nkoze ku mabaala nze natundako ne baala nkoze ku ate nga nsamira amaduuka retail kati saa eno nina electronic shops buli wolaba MUK Electronics amaduuka gaba gange n'ebintu ebirala bingi ennyumba z'abapangisa ngula obutaka n'enzimba ennyumba z'abapangisa ab'enjawulo ndi Land Road n'ebintu ebirala tetwagala kubyogera nnyo mu kamera kuba abantu balowooza azze tukola ki twesomerako naye kati njogeddeko ebyo ebitono ngezaako kulaga nti eno okola omulimu guno n'oyamba abantu naye olina emirimu gyo
So ekyo kyekifaananyi era kyenjagala n'abasamize bannange bapiikinge nti okusamira si mulimo. Okusamira buweereza bwe busalawo okufuula bize bwe busala gw'osigala ku mirimu gyo ng'okola ki ng'okola. N'osobola okuba ng'ofuna akasente so jjajja akuyamba kuteekamu mukisa. Osobola okwetuusaako buli kimu ky'oyagala singa oba osamidde mu butuufu n'otereeza omukisa gwo ate n'okola emirimu gyo ne gitambula buki bulungi. Mu foundation wano ogambye wajja kutereeza bulamu bw'abasamize. Omuntu yenna alaba amawulire alabyewo different factions. Nze president gundi nze nkulembera gundi. Where do you fall? Ngagwe nze bonna abakulembera ebibiina ebyo bwe nti ndi muntu wankulaakulana mbaagala. Kuba buli omu agamba nti ze kulembera kibiina gundi kitegeeza ateeseewo enkola ekuŋŋaanya abantu ab'enjawulo okubateekamu ekigendererwa. Era ekiyamba ositula ki obusamize. Kyova olaba nti bwe ndaba maama Nansamba ng'akubye olukiiko luliko abantu bangi mpulira essanyu. Kuba ebimu ku bigendererwa byange biba bigenda mu maaso. Bwe ndaba Mama Feena ng'alina kulabudi y'abantu naye ng'era naye ayogera ku busamize nze olaba senga kola na majeja jumba mpulira essanyu. Buli omu yenna alina kyayongera ku buwangwa bwaffe n'okwongera obulaga abantu. It is my proud. So kwekyo nesigala nga nze bwe bandiyise nga nannyini kintu yatalwana kwonoona talwana kukola mululu kulya wabula ya afuba kulaba nti kitambula bulungi. Ononsonyiwa nze nyiza okuba nina ebibuuzo byange engeri gye mbibuuzaamu mu bulamu bwange. Nze muli ekintu kino kirabanga kyange. Kakubuuza ekibuuzo kino bonna boomenye. Ayi sinayingezeeko wa Mama Feena nga munnamawulire nali ndabyeko jjajja Jjumba naye naawe nkulabye. Ebintu ebifuula bali ba president oba okwewa ebitiibwa byonna mbirabye oluusi n'ebisingawo. Kijja kitya nti gwe tonnaba kuwambayo kugamba nti nange ndi president owa faction anti kati nze emmotoka zirabye nze nga mutaasa sokoleke nga nze nga mutaasa obwamwoyo bwange Katonda alina engeri gye yabukuza mu ntegeera. Okitegeera nze noonya buweereza bwange kubanga buba perfect. Kati wakati mu kunoonya obuweereza bwange okuba perfect sinoonya bitiibwa byansi. Noonya buweereza bwange kuba perfect mu maaso g'omutonzi n'emyoyo egyakola ki egyantuma. Ate ebitiibwa bino abantu babikuwa kuba kati nze ekitiibwa kye bampa oyinza okulaba nga kiri beyond that ekyokwovaayo n'ogamba nti ze gundi nze mbafuga nze mbakulembera. Abantu basobola okuwa ekitiibwa nga n'obo batuukamu enduulu zikuba okusinziira ku ki kyokola ki ky'obakolera service z'okola ki z'okola. Kati nga nze sigenda keera ku makya ngambe nti nze ntwala bano nze nkola biki. Pozi waliwo gurupu y'abantu benkulembera be bayita abeerufu era abo bakolamu n'ekibiina ekyabeerufu traditional healers. Naye ekyo tekinoonya buwagizi. Lwaki twetaaga abantu abo bennyini abatendekeddwa be twekakasa nti bafuluma mu mutaasa be baba bamemba b'ekibiina ekyo. Kati tetujja kuvaayo tugambe nti fo tutwala bonna twalako beerufu betuteeseteese era betuwa certificate betukolera buli kimu. Lwaki tetwetaaga muntu nkyakeere nti yasadaasa omuntu naye alina certificate y'abeerufu. Yakoze kino alina certificate yaki y'abeerufu. Kyova olaba nti abeerufu tujja kutambula mpola but slow and sure. Ekibuuzo nga tunatera omumaliriza. Obusamize ddiini oba osobola okuba omusamize ng'olina n'amadiini amalala g'ogattako. Lwaki mbuuzizza ekyo? Kakati kankusomese kuba otuuse kafulu. Eddiini bibiina bya bufuzi bitya. Leero osobola okubeera mu NUP enkya n'obeera mu NRM. Leero osobola okuba omusiraamu enkya n'oba mulokole luli n'oba mukatuliki. Ate obusamize it is a belief ozaalibwa nabwo tosobola kukyuka. Buwangwa kiri mu ggwe tosobola kyegana tosobola kukyusa tosobola gamba nti leero ndi Muganda enkya ndi Munyolo. Owulira kati togerangeranyanga ddiini bino ebyaleetebwa n'abantu kukiri ekintu ekyatondebwa ne Katonda mu ggwe. Obusamize yeggwe obuvoobo gwe kenyini ndi leero
ndi muganda bwe bwa katonda obukutuddemu ddala direct obutali deporting era buli omu musamize wabula eriyo abaabula kambuuzeeko Yesu si muzimu waali abeera ku njuzaani Yesu katonda we batugamba ate katonda yaani Yesu katonda noli katonda ani yamuzaala Mary yazaala katonda yetonda ani yaliyo nga bamuzaala nti bawandiika ani yabiwandiika katonda yabiwandiika mbuuliza bali abatulaba ebibuuzo byonkomeredde makyanoonya ansa kakati katusabe nnyo abantu baffe bazuukuke kubanga Bayibuli ne Kurani byajja okubrainwashinga abaddugavu mu ntegera yaabwe nga bo katonda bwe yabatonda era bikoze omulimu gw'amaanyi ekikulu kye twabifunamu ye divide okwetematema okweyawula okwewalana n'okwerwanyisa ate we byali byajja n'emundu aside muno bakutte Bible katonda muno bakutte emundu kyova olaba beeyita ba missionaries balina mission ey'okubanga batukyusa endowooza zaffe era kyova olaba missionary eyo muntu azina ne mission nekigendera ne mission kakati kyova olaba otuuka ku zebra crossing ne bagamba nti zebra crossing lwaki si people crossing because you were zebras mission yaabwe abakyusa ntegeera okitegeera inokweyongera kubanga omuntu essaawa netunula mu 6 ne bagamba nze 12 why nga tezitunudde mu 6 balinanga ebintu bingi bye bajja okuzanyira ku bwongo bw'omuddugavu okukyusa entegeera yo n'okutegeeraako netunula bunja ne bakugamba ezo 10 naye nga eba 10 ebeera nnya ebintu bingi byotunuulira ne bakugamba nti batuleeta universities mbuuliraako wano baprofesa abafulumya mu university asobole otukolerayo ka pikipiki oba kale asobole ofulumyayo eddagala pharmaceuticals ze bakoze bwe kyabasoma eziwonya endwadde nga 5-6 aba wano oba bakusomesa busomese obikola ne biva mu ggwe bo baatwagala nnyo bambi ne batuleetera katonda ne batuleetera Bible katonda lwaki tebatuleetera ku magezi agakola ennyonyi mu kutwagala ennyo olowooza lwaki baatwagaliza nnyo ogutabo ogwo okusinga ebitabo biri ebibayamba okutabula chemicals n'okukola ebyenjawulo mu mawanga gaabwe like byebitabo babiteeka eri mu university singa ebitabo ebyo byalimu katonda ng'alina amaanyi n'obuyinza omuzungu tiyandi bituleetedde ebyo ebitabo it's just nga bw'onaasoma ekitabo kyo n'onyumirwa n'okitambulirako n'olumizibwa lubaale mu ssanyu ng'akuluma naye nga you are proud omanyi okitegeera kakati gwe kankubuulire nze gw'olaba wano katonda yambikkulira ebintu bingi nnyo era olimu njogera ebigambo byange abantu ne bagamba omusajja ono kiki naye ng'ali byebituufu ate ensi yakyawa amazima naye ng'ate ffe omulimo gwaffe gwe gw'okubagamba ki amazima ebitabo bino okuvuwala ebyajja omuddugavu teyaddamu kufuna mirembe ye yali enkomerero y'omuddugavu etya nti bannaffe bwe baleeta ebitabo entalo we zayingirira abaddugavu okweyawulayawula ne kuyingira mu baddugavu edda ng'omuntu aba mukwano gwa muliraanwawe n'oli ng'abantu bali kimu kati tobeera mu bikomera nga tomanyi asula mu nnyumba eddako anti mulokole ate gwe oli musiraamu oli mukafiiri n'abazaaliddwa maama omu taata omu maama y'omu onaakeera n'aba omulokole oli n'aba omugundi oli n'aba nga talya wa munno olwokuba oli n'aba musamize ne bagamba abo basobola baasigaza lubaale kwegamba byajja kutwawulayawulamu ate ekisingira ddala obukulu kwe kutulowoozesa nti olina kutunuulira kitabo ekyo okuba obulungi okay nga tumaliriza olwaleero olina olukuŋŋaana lw'otegeka lwa mwezi ndowooza gujja
omwezi ogujja ennaku z'omwezi nga 25 olwo lwe tufuna 25 lwaba service providers bonna gye bali betugenda okuba nabo balina okuba nga balipotinze 26 lwabagenyi baffe bonna abagenda okubeera mu mukolo ku reportinga 27 ku makya omukolo gutandikirewo kuba guba n'abantu bangi kyova olaba ffe tetugamba nti abantu bajje ku 27 tugutandike leeti guba tegujja kuggwa tugutandika ku makya okkeera ku ssaawa emu nga gutandise mukolo ki oli atulaba ayinza okuba omukolo kuba kyemmanyi oyinza okuba weetaaga yesu olina abantu naye oyinza okubeerayo nga webagambye foundation yakwenlighting abantu twaliwo agenda okulaba sheeno agambe kaŋŋende ku mukolo gwo ndaba ekinaabayo nyongerewo kakati omukolo guno okusookera ddala kwe tukuŋŋaanirako ng'abasamize abeerufu oba abasamize abasalawo okusamira nga beewala ebikolwa ebibi mu bufunze abasamize abasamira nga basembeza emyoyo emirungi Holy Spirit tali mu bazungu bokka naffe nga tulina Holy Spirit mwoyo mutukuvu mwoyo mulungi so bajjajjaffe abo bakola ebikolwa ebirungi emyoyo emirungi nga gye tukola ki gye tusembeza be basamize abo lwe bakuŋŋaana ne tumanyagana ensi yonna olwo olunaku ekyokubiri olunaku olwo lubaako okusiima n'okwebaza omutonzi bamusiima batya ne bajjajjaffe tumusiima tutya omutonzi jangu olabe abeerufu tusiima tutya omutonzi wabawo services ez'enjawulo okusaba n'ebirala kati olunaku olwo lwe tusimulula abantu ku mpingu ez'amadiini empingu ez'ekikolimo guwuliriza empingu ez'amadiini ez'ekikolimo ez'ekibi abantu bafuna deliverance kuba kati kyemwategeera okusimululwa okuvaayo okuddirayo ku riseeti yaabwe ng'abaddugavu era eri abajja nga kyekimuleese addeyo awuliziganye ne bajjajja abeera ategeere nga ki omuddugavu tubazaayo ku riseeti y'obwongo bwabwe nga Katonda bwe yakola ki bwe yabatonda olubereberye olunaku olwo tuba n'okuyamba abantu ab'enjawulo olunaku olwo olubeerako abayimbi abatuyimbira mu gondi yaffe tulinayo kwayaz ez'enjawulo olunaku olwo tubaako okuwulira amaloboozi okuva mu bakulembeze ab'enjawulo olunaku olwo nange lwendabikako eri abantu bange bonna mu nsi yonna nenjogerako nabo nembasabira ne tulya wamu ekijjulo ekyawamu lugenda beerawa lubeera ku kizinga bakiyita Jagusi namba 5 kiri mu Mayuge district ku kitebe ky'abeerufu we tusinziirira ddala okubuna eggwanga lyonna n'ensi yonna kuba ffe tuli country wide nsi yonna mu America ojja kusanga gye tuli Dubai ensi yonna teri we tutali waliwo option y'omuntu ayinza okuba nga mwerufu nga naye ali mitala w'amayanja waliwo option y'okugamba nti wanaabaawo intaneti okonektinge naye abali emitala w'amayanja tugenda kubeera online kuba kati ekya intaneti twakitereeza n'ekirala abanaatwetaaga okwetaba ku kijjulo kyaffe muweereza sente zammwe nammwe ne tubagatta ku kijjulo wadde ng'oli eyo obeere nga mu mwaka omulamba weegasse naffe okukola ekijjulo eky'okugabula bajjajjaffe ekijjulo kino kituyamba otujjululako embeera embi omwaka ogujja ate tubeere banjawulo ku myaka egikoze ki egiwedde egiyise mu bulamu bwaffe akwegatirako ku ssimu ki kati twagala okonekitinga n'abali emitala w'amayanja n'abali mu ggwanga byonna abaagala okwegatta ku mukolo omukulu gw'abadde ayogerako kakati bassebo ne bannyabo Senkulu Kasiko Mutaasa mbeera bize abalina ennamba yange mugirina naye abatagirina tukozese ey'omwami ono omwami ono y'omu kubanyambako okwogerezeganya nammwe abantu ab'enjawulo era abasinga mumumanyi saba abasomera ennamba naddala abali emitala w'amayanja abandyetaaze twegattako ku mukolo guno oba ku kijjulo kino mubeere nga mumutuukirira oweereza ky'oweereza n'oweereza n'amanyago amanya ga maamawo amanya ga taatawo n'ekika kye weddira wali bwe tuba twanjula ebijjulo naawe twanjulayo ekikyo ky'oba oweereza eri jjajja era ne tuba nga tukoledde wamu omukolo ogwo kubanga gukolebwa lumu mu mwaka ate oguddako gulikolebwa mwaka gukola ki gujja kale abeerufu mwenna abali ebunaayira mujja kozesa ennamba y'ono omwami ate mmwe abali ku mikutu gyaffe nga mwakontributinze mufube nnyo okulaba nga muteekayo amannya gammwe n'ebibakwatako
ku nnamba y'omwami ono gy'agenda okusoma weewaawo. Enamba y'essimu eri 0742 09 4 5 0742 09 4 5. Ereta mannya ki? Amanya Kasiko Ali. Enamba zaffe zonna zireeta mannya gange era gwe woba olinawo oteesa ssente nga tezireeta mannya gange ne waaba ono nga yagikuwadde oba osembye nakyo ziba tezituuse gye nti zirina kuba nga zireeta mannya gange. N'ekirala ekisinga okuba ekikulu ennyo ennaku z'omwezi nga 25 olwo lwaba service provider abayimbi baki bonna betwawadde emirimu abatimbi byonna bagenda kuba nga batuuka 25. Kakati abantu baffe abajja ku mukolo tubaagala nga 26 omukolo gwa 27 mwezi ki ogw'11 temukyerabira omwezi gwa 11 kati gwagenda otwegatta ku jangu nga 26 ba service provider muwulira balanga 25 tugenda kubeera jagusi ze twabawa naye kati mmwe mujja 26 nga tubetegekedde bulungi nnyo. Asobola okujja n'alinda ennaku ezo zonna oba alina kujja kuba engeri gye kiriko ennyanja. Tewali buzibu. Kale bwe twawanawo okubeera nga tuna kyetwagala okwongerako tujja kuba tudda tulinze mukolo nange ngulabeko ku mulundi guno era tukuyise ssebo obeere omu ku bannamawulire abajja okubeerawo ng'omukolo gwe gutambula ate endowooza ojja gubateerako ne live bagulabe YouTube tukuwe YouTube nga gwaguweereza ku YouTube